onsanyusiza nnyo wegamba kisinza okunsanyusa bwongambye nti wafunyeeyo munno kakati kyenvudde ngamba nti onsanyudde oli muntu mukulu sigamba nti oli muvubuka muto wuyo ogenda kumaliriza university kakati bwofunira munno wano tewali mutawaana gwonna bwoba ofunye era nsanyusiza nnyo bwongambye nti oyagala okundikira omuntu mulabi wabula wari yange eryemu nti mbadde njagala tukole omukolo omuleeta waka nga mukolo munene nilwaki osazeewo omuleeta mu ofiisi kwegamba asooke mulabire nga siddaba kuŋŋanya bantu gamba nti ate omwana yalonda kyena ega nsooke ensiime then tukola omukolo mwe naye omuntu oyo mwali mutuuseeko ewala oli mwana mulenzi nze ndi taatawo mwali mutuuseeko ewala Hey, okay. Tewali mutawana kwa mwatuke walaga mwakosa safe sex, I don't care. Okay. Mwatukira ddala ewaleeyo. Okay. Kakati kwanza ekirala wabadde nga njagala 15. Naye 15 zigenda kukolera ki? Yazikozesa mu transport. Nawe onswaza. Just 15 za transport. Katwali ajira jintwale 2. Yeah, twende jintwale 2. Yaza nyota. Twende jintwale. Okay. Ngera mukuletera. Kale mulete nze bwecha bwendi. Era kiyengendo kola n'ekyemisana ngenda kola woda tujja kyakiribwa. Kale ta. Kale. Zengeze ta. Kale. Abana balenzi naye yafunyeyo bunne naye mukwano webale kujja kundaba nabadde simanyi kyosobola okujja wano simanyi munnange naye nkubuulire nkoyo kulaba ngaokira wano ku booda nze binswaza kati omanyi ngenda kugulirayo akamotoka ngenda kugulirayo akamotoka obeere ngaovugavugamu ako Neja kwagala lugeerera. Neyaziza mukwano. Dadiwo, munyambadde bwenti. Hey baby. Darling. Ene unyambalira. Mayira. Ate pale nje wasabudde. Naye nkubulire mukwano. Nze nakirabyemu nga kali ka damage ke nawaddemu kabadde kikasaana genda nawe wa museeyo ne katolaba kano kentaddemu walayamu nze ndaba kano kalungi tuba tusobola okugenda ajja kusiima come in. Dad. Yes. You're mchala wa. What? You're mchala wange nagambye kuleetera. Uyu mukyala wange uyu maama wo Ekiki?